Namwanje Maimuna atuula ku Mutalantaawo mu disitulikiti y'e Mukono gye yakamala emyaka egisoba mu 5. Namwanje mukyala musanyufu ayaniriza buli muntu akyalako mu maka ge. Wadde nga mukyamufu kizibu okumanya nti obulamu bwa Namwanje butawaanyizibwa ennaku n'obulumi obw'amaanyi olw'omubiri okulwanagana n'ekirwadde kya ssukaali. Omwaka gwali 2014 Namwanje bwe yali ajjanjaba nnazaala we eyali atawaanyizibwa obulwadde bwa ssukaali mu ddwaliro e Mulago gye yategeerera nti naye yandiba n'obulwadde bwa ssukaali. Naye nagenda ne ndwazaako ku nnazaala wange jjajjaali ne tubeerako mu Mulago. Bwe twabeerako mu Mulago dokita omu mukyala yali mulwadde wa ssukaali oyo. Dokita omu n'aŋŋamba naye ne muga dokita nange bankebereko ku ssukaali. Kati dokita n'agamba kale erinda 15 tukukebere. Kati awo gwali mwaka gwa 2014 omwo mwe twamulwaliza mu Mulago. Kati bwe yankebera ku ssukaali n'aŋŋamba ssukaali wo nga si mulungi, ssukaali wo si mulungi, ayagala kulinnya. Nekikomaawo kati nange omanye olumba olutakuluma terukugaana kulya na kwebaka. Yaŋŋamba ssukaali si mulungi naye nga sina wannuma. Nembeera awo jjaja omukyala ne tumujjanjaba ssukaali ne bamusiibula bwe yatuuka ewaka ate n'atufaako. Namwanje emyaka 56 asobodde okulwanagana n'ekirwadde kya ssukaali emyaka kati egisoba 7. Ono teyasooka kukifaako kyokka mu bbanga ery'emyaka 5 egiyise embeera y'obulamu bwe mwekyukidde. Nzize nga nzigwamu amaanyi, nzize nga nsanyalala obugalo buno, nzize nga nfuyisizanga kumukumu naye nga nze simanyi nti ssukaali. Nga binnuma naye nenkeera nenkola. Naye kati ndowooza omwaka nga mulamba okunteekera ddala wansi nange okukakasa nti kati ssukaali yannuma. Ssukaali azza nnuma naye nga sirina ssente kubajjukira sikyakola. Muno omukyalo mazeemu emyaka 5. Nga bagamba nti ekuba omunaku tekya, Namwanje nga oggyeko okufiirwa omwami we Lieutenant Herbert Mayanja Ssemakula naye n'omwana yekka Katonda gwe yali amuwadde mu bulamu ate yamujjulula. Wadde nga yali yeetenda obukozi mu kuluka eby'emikono naddala ebimuli by'omu nnyumba, naye obulwadde bwa ssukaali tebukyamuganya kubaako kyakola nga n'ekyokulya awammanta kiwammante. 5 okunkebera ssukaali nga tekuli ddagala. Buli lunaku bakutegeeza olina okulaba ssukaali wo. Teebereza buli lunaku 15,000 nga tokola. Kati oluusi njosaamu. Kati mukoosaamu alinnya nga tomanyi. Mukoosaamu akka nga tomanyi. Kati n'obeera ku buzibu. Naye nga bw'oba olina akuuma akamukebera bakutegeeza buli lunaku ssukaali olina omukebera. Bw'oba tonnalya mukebere bw'omala okulya mukebere. Ne baŋŋamba bw'abeera ku 5 ku 6 bwe ku sayizi yange abeera nnomo. Bw'ava mu 6 mu 7 mu 225 3 oba onootera kufa. Nina abakyala mikwano gyange be nayigiriza eby'emikono ne tukolawo ekibiina kyaffe kya Rise and Shine. Abakyala abo bambeereddewo nnyo mu bulwadde bwange okunsumbuwa. Bandeetera oluusi emmere, olyawo olyakuleetedde kalumonde, oba olyawo olyakuleetedde ka greens. Ne tubeera awo mu mbeera y'abakyala kubanga bwe natuuka kuno ku kyalo nayagalirawo abakyala seeyisa bubi ng'avudde mu Kampala. Omanyi abantu abamu bw'ava mu Kampala alaba nti wa kitalo nnyo nnyo. Naye nze olwava mu Kampala natandikirawo okujjanjaba taata wange era n'emikwano gyange kubanga nze saazaala mwana gwe nnyina mu bulamu. Mwana gwe nazaala yali omu nanfaako, sirina mwana. Kakati abakyala abo ne bafuuka baana bange, abalala ne bafuuka baganda bange, bwe batyo bamaama bange. Mbadde nkola nnyo ebintu byange eby'emikono naye engalo zino zisanyalala. Kati ssaawa zino luno olugalo olulaba bwe ndunyigawo nti ninganyiga mu masira ate ng'olaba lulamu luba lukutujja. Kati bw'okwata ebyaffe bye tukola eby'emikono kati ng'ebyo ebimuli byenduka obulusi ebibbo emikeeka kati ng'osanyalala. Kati ekyo ng'okitya. Ssukaali kyannemesezza ekirala okweyagala. Ssukaali toba na ssanyu. Ate era kansolingi yannyamba juuzi okunkansolinga. Ssukaali onyiiga mangu. Omuntu bw'agamba ekintu tya naye kati naawe maayi oba wali badde okola kino naye naawe tokikoze olwa kino ng'ogamba obuno kikibya kwegamba ne bankansolinga. Ssukaali akunyiiza, ssukaali akumalako emirembe,
sukaali akumalako essanyu banno basanyuka gwobeera weekubagiza mu mutima oba kijja lwaki kuba omutima gwe tegubeera na ssanyu buli ssaawa. Teddy tulina omubeezi y'omu ku baliraanwa abaasalawo okufuuka abooluganda bannamwanje. Tulina omubeezi wadde ng'alina obuvunaanyizibwa bwa famire naye eky'okuyamba nnamwanje yakisembezza mu bulamu bwe. Naye bambi sukaali amuyisa bubi. Obuzibu nze bwendaba obuzibu talina muntu gw'abeera naye waka. Kati sukaali bw'aba alinnye oluusi ate budde kiro oluusi bwakubira oba kubidde naawe oba tosobola kutindigga kiro kujja gy'ali n'omugamba mwama kaninde oba obudde bukyenzije naye naayitawa. Kati naye nga sukaali ye bulwadde bubi kuba bulinnya ne bukka naye obuzibu nga bwagambye nti kyetaaga omuntu n'obeera n'akuuma akakebera nokwolabira nti sukaali kati alinnye asse ali mu egeegi ki awo n'olyoka omanya naye kati waali talina kuuma ako. Kati ye eddagala liryo baali muwa alimiranga essaawa ze baamugambye teyeepimaako kulaba oba ndi ntya oba ndi ntya. Kati bwe buzibu obwo kyova olaba ng'ali awo sukaali we agenda n'alinnya nga tamanyi ate oluusi nakka nnyo nga tamanyi ate nga bagamba sukaali aba yeetaaga abeere wakatikati nga talinnya nnyo ate nga takka nnyo. Alina okulaba obudde bw'ekiro ali ati embeera etabuse bw'eba ebizze nnyo n'afuna ogw'essimu gwakubira. Awo nze kyendaba bwe buzibu obwo kuba omulwadde wa sukaali buli ssaawa aba mu mbeera ya kulinnya kukka. Kati nga ye omu abeera ng'ali omu nga talina amuyamba. Kuba wano emisana asobola okuyita nze oba siriiwo n'afuna omulala oba gwakubira n'agamba mumbejja taliiwo naye waali badde ojja n'ontaasa naye ate obudde bw'ekiro buba buzibu. Kiba kyetaaga omuntu ng'abeerawo nga siffe abali temporary. Okusinziira ku kitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization, abalwadde ba sukaali abalinga nnamwanje mu nsi yonna omuwendo gwabwe gulinnye okuva ku bantu obukadde 18 mu mwaka gwa 1980 okutuuka ku bukadde 422 mu mwaka ogwa 2014. Mu nsi yonna kumpi ebitundu 5 ku buli 100 ku bantu bonna abalina endwadde ya sukaali tebamanyi nti bagirina. Mu Uganda mulimu obukadde obusoba mu 2 obw'abalwadde ba sukaali. Dr. Sechanzi Joshua omukugu mu byobulamu agamba nti sukaali tayawula mu bato n'abakulu. Abantu abamu ekibasoose okujja mu ddwaliro naddala abaana afuna obulwadde buno obulala oba omusujja then ne bumuleetera okujja nga kumpi azirise asiza ku sipiidi agenze nga level ya consciousness egenze ekkirira. Complication eyo ereetebwa sukaali era bonna bosoma bagiyita DKA, diabetic ketoacidosis, nti ereetebwa sukaali. Abantu abamu naddala abaana yegundi esooka okubalaga nti ajja mu ddwaliro okukebera nga sukaali ali waggulu. Mu bantu nga bakuzeekuze nga batandise ofuna complication kuba sukaali kumpi aluma kumpi buli organ ofuna obuzibu. So abantu abamu amaaso atandika okuba nga takyalaba bulungi asobola okuleetera pressure ebimu ku bintu era abantu abasukaali abasinga abeera nga kumpi alina ne pressure asobola okukuleetera okuba nga owulira omuliro mu bigere owulira nga obuntu obufumita mu bigere kitegeeza obusimu oba omubiri abuleeteddeko ebizibu. Then ekirala nti immunity obutofaali obulwanisa amaanyi g'okulwanisa endwadde agakendeeza mu mubiri. So abantu abamu batera ofuna ebiwundu ate ebiwundu ne biwona mpola. So abantu abasinga batera ofuna ebiwundu ku bigere ne biwona mpola nnyo. Abalala oluusi mu baami naddala nga aluddewo nnyo asobola okukendeeza amaanyi g'ekisajja. Then asobola n'ensigo zireetera obuzibu n'olwala ensigo. Naye ebyo si bye bimu ku bintu ebisookerwako sukaali byakuleetera ekyo kijja nga oluusi bamujanjabye bulungi ekimala ebbanga
oba oluusi tewajjanjabirako ddala oba oluusi era abantu nebabajjanjabi naye mu bbanga nga kiyise nnyo kibaleetera ebizibu ebyo.